mutambulizenga mugamba nti Masaka ku ntiko mwenna mundoge ku maanyi nga mulinga abatali bannamasaka. Banamasaka nga tebatera kukuwa. Where are you Masaka? Barange mbaniriza nnyo okuba nti saawa zigenda ndooza munya nga mukyali wano musagambiza munyumirwa mugumidde ka weather akatali favorable eri abantu abamu muli b'amaanyi. Mbaniriza nnyo ku Greater Masaka Fete esookedde ddala ate nga tuli bagumu nti tujja kugitambuza inshallah. Okay, nsaba mbanjulire abamu ku bantu ab'amaanyi abakkiririza mu nteekateeka eno era ne basalawo okubeerawo olwaleero. Kansooke n'Omulangira David Wasajja. Omulangira munnabuddu eyenyumiriza ennyo mu nsibuko ye era yonna gy'alaga bagamba nti nze ndi munnabuddu. Era bwe namutuukirira omugamba ku nteekateeka eno yagamba tofaayo Farida tujja kutambula ffenna era azze wakati mu nkuba n'abeerawo paka kati ate ng'ayolekedde okubeerawo paka yetuggalawo. Omulangira neyanziza nyaso. Tulina Omulangira Hassan. Omulangira Hassan Kimbugwe naye waali. Yes, netubeera n'Omulangira Goloba. Yes, Mulangira Goloba naye waali. Yes, tulina Pokino owokubiri omukulu Paimento Yiga. Okuva eri e Buddu. Yes, akiikiridde Pokino yonna ekitongole omukulu Jude. Yes, omukulu Jude muleke amusindisa ajja mukiikirire nga naye azze mu kiti kye nga Pokino namba 2. Tulina omukulu Michael Kaddu naye munnamasaka eyenyumiriza ennyo gy'ava. Tuba n'omukulu Juma Luwanaga nga ye Bukomansimbi muli ku mutima era akiikiridde ab'Ebukomansimbi bonna. Yes, tulina omukulu Sebuufu Minisita Mulamba mu kibuga ekikulu Kampala era nga akiikiridde the Lord Mayor Erias Lukwago pena tumumanyi nti munnamasaka. Ese tubeera n'omukulu Elvis Nsonyi ayina ensonyi ng'erinnya lye naye nga naye ava mu office eya the Lord Mayor. Omukulu Frank Gashumba fena tumumanyi mwana wa wali Ebbira Maria era ye bw'aba ayogera ku Masaka ajogera musanyufu nnyo. Tulina omukulu Engineer Ben Misaga nga naye y'omu ku bakkiririza mu kino era atuyambyeko nnyo mu nteekateeka eno. Yes, tulina Mukyala Mabirizi akiikiridde abasuubuzi ab'amaanyi mu Masaka. She is here, very beautiful and smart as she is. Okay, then tubeera n'omukyala ow'amaanyi ye anzikiririzaamu ne bwengwa anga Farida situka. Si ye gwe Nazaala situka stand up. Ne bwenkola ki Hajja Sarah Nakingi Ssenyonji. Leero mubaleetedde mumulabeko omukyala eyanyonsa nandera era nagambye jangu Maama tubeerewo ffenna nga tutandika olugendo luno. Greater Masaka Fete yinza okiyita ekirooto ekitandika obutandisi naye nga bwomanyi nti buli lugendo olutandika lugenda lukula era ndi mugumu era tuli bagumu as a team nti lujja kula. Okay, kyobulaba mbasiima nnyo mwenna abasazeewo nti leero katujje tubeerewo abakkiririza mu mulangale mujja ate mwe betusuubira okudda kyakuba tubategeeza ku nteekateeka zonna eziddako. Abantu bangi abatukkiririzaamu ne basalawo bajje batukwatizeko. Guno gwe mukolo gwokka ndowooza ogusoose okugatta media houses ez'enjawulo n'ogenda n'obabuulira nti nina enteekateeka eno because abantu bangi bamanyi amaanyi ga Masaka, the heart of Buganda. Bonna batuukiriranga bambi bajja bagafadde tujja kubaawo. After all, it is a national cause. Yes, batugamba nti tugende tuddeyo eka tukwatizeko ku bakulembeze tukulaakulanye ekitundu tukitwala nti it is a national cause. So all the media houses, Nation Media Group mwemba yajja nebeera sponsor thanks to NTV Uganda and Spark TV. Netugenda ku national broadcaster UBC
nekkiririza era netuwegattako tubadde nabo bano Kajambo UBC and NTV. Yes, netugenda ku Vision Group, that's Bukete Farmer, Bukete TV, then Bukete Olupapula. Thank you so much, Bukete, but what a lot of publicity. CBS, radio ya Ssaabasajja Kabaka yagamba ffe Masaka bantu baffe nnyo batubeereddewo batuwuliriza nnyo, so why not? So they came on board era babaddewo nnyo. Buddu back home, Buddu FM, thank you so much. Babaddewo UBL, Uganda Breweries, thank you batukkiririza, then Unilever nga bayita wansi wa Omo. Yes, nga bayita wansi wa Omo ne Pepsodent. Yes, batwegattako nabo era babadde basaale nnyo. Neebaza mwenna mu biti byammwe abaagula emmeeza doesn't come cheap. Yes, emmeeza eba ya bbeeyi naye bambi bazze ne bagigula. Maria's Bridal, thank you so much for believing in me. Thank you so much Info Trust. Thank you so much Home Connect Properties. Thank you so much The World Saloon. Thank you so much Honorable Shatis Musherule Kuteesa, omubaka waffe wa Maogola South. Yeah, Maogola South. Bambi yagamba Farida sigenda kubaawo nengenda kukirindikira abantu ne support yo n'agula emmeeza. So Honorable Kuteesa bamukiikiridde. When you go back omugambe nti nsiimye nnyo nyini ddala. Yes, I'm forgetting. But mwena abawagidde mu ngeri omwana abakutte mu nsawo zammwe ne mujja mu ssente mujje mubeerewo nga tutandika ekintu kino ze nkituwalamu. It is just the start of something bigger and better. Omulangira nziramu okwebaza ssebo, twesiimye nnyo okuba nti otwegaseeko olwaleero. Abayimbi bonna banamasaka abasinga bwe nabatuukirira bagamba Farida, why not? Tugenda kubeerawo tujja kuyimba era bano batuukiriza ate n'abalala bakyayimba. Ate bwe tuvaawo nga bamaliriza temuvaawo until saa 6 amateeka ge zigamba tugenda kuba tusina, tugenda kuba tubinuka, tugenda kuba tunyeenya. So timu gye nkoze naye, oh my God. Yes, ebadde journey mpanvu. Timu ebadde very committed. Netulemerako ne tugamba yes. Entandikwa teba nyangu, but we must drive this to the end. And indeed, tukibuuza at least edition ensoose nebange ekoze eki nga etambudde. So Cosmos Matemba, wherever you are, thank you so much. Thank you so much Jesse in Tabora, to see you from Party Prep 256. Thank you so much Evelyn. Thank you so much Rashida. Thank you so much Brian and Yoona. Nabo tutambudde. May God bless you. Our security, thank you so much Uganda Police. Thank you so much UPDF. Thank you so much Uber Security. Ndowooza sinafunayo bantu bonna beemulugunya nti wabaddewo ki akasamba tukakonna olw'essimu yange oba property yange bagitutte. Tusaba bwe tuba tugenda kibeere bwe kityo. All the vendors that came into this, thank you so much for believing in us and accepting to come and vend whatever it is that you have. Also, thank you so much to the media fraternity. Mubaddewo from the state, from the first press conference I called, babaddewo. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki Farida kino yakiwumya omuntu. Erina omutima omulungi ogwagala ewaffe. Njagala nnyo ewaffe. Era bwe nalaba nti tewali wavudde okulaba ng'afuna olunaku olugatta banamasaka, ne ŋŋamba oba nze nkikole. And indeed, naye nkitandika bwe neebuuza kubadde bagamba let's start, we shall come on board and support you. And yes, here we are. We can only imagine it getting better and better. So please don't give up on this. So as a sign of the Greater Masaka Fete moving on and on, Katusale Keke, JJ Sounds, thank you so much. Everybody, yes, everybody who's played a part in this. To see me and you, I don't know how much to thank you. Thank you so much once again. So, Katusale nga kana kabonero njagala buli omu aliyeko nga kabonero akalaga obwase Uganda Masaka. Yes, omulangira aina ekigambo kyayagala okusinga banamasaka era kakisale kakisiwule kisobola okusalako. Banyabo ne basebo banamasaka mwenna baaniriza nnyo.